Christopher Okello Onyum olwaliro mu kuleetebwa mu kkooti enkulu ey'olujjudde Gaba abadde ku mpingu nga n'amagulu gali ku njegere wakati mu byokwerinda ebibadde ebinywevu. Omulamuzi wa kkooti eno Alice Komuhangi amusingisizza emisango gyonna ena egyamuggulwako egy'okutta abaana e Gaba mu kifo ekikumirwamu abaana ki Gaba Early Childhood Development Center bwe zaali ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno, bw'atyo n'amusalira ekibonerezo kya kuwanikibwa kalabba. I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Omulamuzi ensala yagyesigamizza ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi omwali n'ebifaananyi ebyakwatibwa ku kamera ez'oku nguudo ng'era ategeezezza nga Onyum bwe yeewaako obujulizi nga bwe yatta abaana abo kyokka n'alemererwa okumatiza kkooti nti kino yakikola mu butali bugenderevu era nti yalina akamogo ku bwongo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, abamu ku bazadde b'abaana abattibwa batendewaliddwa era baggiddwawo ng'amaziga gabayitamu. Obujulizi obulala obwaleetebwa oludda oluwaabi kwe kuba nti Okello yali anoonyereza ku ngeri akabinja k'abatujju ka ICC gye gakolamu emirimu naddala okutemula abantu, kyokka era nga kyazuulwa ng'ettemu ku baana bwe lyatwala eddakiika 7 zokka. Omulamuzi kyagamba nti kirina okuba nga kyakolebwa omuntu ng'alina obukugu obw'ekitalo nga n'ebifo ebyasalwa byebyo ebisinga okuba eby'obulabe ku muntu. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Nga yeesigama ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi n'abawabuzi bayite ba court assessors, omulamuzi Komuhangi asingisizza Okello misango 4 nga gyonna gyekuusa ku butemu. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omulamuzi Komuhangi asoose kuwa Okello omukisa kubaako kyayogera wabula ng'ono agaanye okubaako kyanyega. Yes, just my I don't have. Omulamuzi ategeezezza nti Okello yasooka kweteekateeka okusobola okusanjaga abaana abato abatasobola kweyamba, ate n'ekirala nti asingisiddwa omusango abaana be yazzaako omusango babeeranga baana be. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bwetyo yaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kkooti era ekizudde nti Okello talaze kwetonda kwonna oba okwejjusa ku kikolwa kye, ate ng'obutemu bwe yakola yabukolera mu kifo kya mirembe n'atuusa ebisago eby'amaanyi ku baana abateesobola kyokka n'akomya ebiro byabwe eby'omu maaso. Kkooti era etegeezezza nti Okello singa teyatangirwa mangu yandibadde asanjaga n'abaana abasukka mu 4 era nga wano omulamuzi ategeezezza nti tasobola kumanya bulumi bw'abazadde b'abaana bwe bayitamu okuva abaana baabwe lwe battibwa. Okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. Omulamuzi era alaze nga mukakafu nti Christopher Okello Onyum yatta abaana bano n'ekigendererwa eky'okuba saddaaka okusobola okufuna ssente ez'amangu. That he did not kill these children for human sacrifice. But I am inclined to believe
that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nwamanya Emmanuel. Omulamuzi akkiriziganyiza n'oludda oluwaabi nti ddala kituufu omusango gw'ekikula nga kino nti tegusangika era abantu nga Okello tebasaana kubeera mu bantu. Kooti era ekkiriziganyiza n'oludda oluwaabi nti emisango gy'obutemu mingi nnyo mu ggwanga era wano bawadde alipoota y'obuzi bw'emisango eya poliisi eyafulumizibwa gye buvuddeko. Of life imprisonment. So that the convict, my lord, stays behind the bars all his natural life. Abantu ab'enjawulo basanyukidde ensalo ya kkooti era ne beebaza omulamuzi olw'okusala amazima. Asaze awatali kwetirira awatali kiki kyonna eka tuli basanyufu nnyo ddala siina gwe nsobola okukyongera era mukama muwa omukisa kwekyo kyatukoledde era tuliize n'ennaku z'omwezi ezo 14 zibabawadde tusaba bamuleete wano bamute nga tulaba kyetwalwanirira tukituuse waggulu ampozi kyensaba kooti ez'omusajja oyo ku ground olunaku lwe bagenda omutta waba yakomyawo omusango kugulaawo eggaba we yaguddiza neze ennaku 14 bwe ziggwako twagala bukakafu nga buli ki ensabayo gisanyukidde naye amazima gali nti mbadde nsaba bamuttire wano ebaabo banatuusa olunaku lw'okumuta tubadde tusaba mwe bannamawulire mugambe ba state n'abalamuzi bonna tusaba ngafa batuuze omusajja bamuleete wano. Okello addiziddwayo mu kkomera e Luzira gy'agenda okukolera ekibonerezo kye wabula omulamuzi amutegeezezza nti waddembe okujulira ku kibonerezo ky'amuwadde mu nnaku 14. Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. Kinajjukirwa nga newankubadde ekibonerezo kya kalabba kikyaweebwa abantu wano mu ggwanga kyokka babadde mu kiseera kino tebawanikibwako ekizze kisabibwa abantu ab'enjawulo nti ekibonerezo kiddemu naddala ku lw'abantu abajjawo obulamu bwa bannaabwe. Annette Nakaibaale ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.